Yes, nkwanisa ku Fadi TV ujina kusaba subscribing atompere video no kalike mbatumideka abali kata abali Saudi Arabia abali e Bahrain Bambi Kitalo ennyonyi ya UPDF Egudde mbiri ngina kubanku mbikuwa byona mu bujjufu ngina kusaba subscribing ate osikalinga ogikumideko bagita Fadi TV ujira like ngo commenting ate osikalinga ogikumideko ate osikalinga ogifollowing updates nja kubanzi kutusa kwangako buli kali bisamba tumideka abali mu gwanga ya Australia comments nsaba bali mu gwanga lya Qatar, mu gwanga lya Abu Dhabi, mu gwanga lya Jordan, mu gwanga lya Oman, mu gwanga lya Saudi Arabia. Batumideko eyambangala nnyo. Mbebaze kubanga mugikumirako bagita Fadi TV UG. Ennyonyi egudde ennyonyi ekika kya MI24. Eno ennyonyi y'amagye ga UPDF saliza wali e Fort Portal. Era ng'omuvugoba waayo agezaako kugikwasaganya n'agezaako kugitetenkanya afa okulaba ng'agiza mu direction entuufu naye egaanye. Era ono asazeewo kugikata mu kibira. Asizeewo kugikata wansi mu kibira ekimu sadizeeyo e Fort Portal. Onategeeza nti alabye nga bw'anaagezako gikaka okugivuga ayinza okakana nga ate akisudde mu ttawuni. Ate mu ttawuni yandikosezza abantu bangi nnyo. Y'ensonga lwaki asazeewo n'agikuba mu kibira wakati naye nga ekutta akaliro wakuba bonna bavuddemu nga balikkirira tewali n'omu akosebwa. Amagye gavudde ne gagamba nti waliwo n'omu akosebwa naye ng'ennyonyi yonna eweddewo era nga abolengera wabweru bebokwawo abamu abadde mu kimu nnyonyi eno eya MI24 kika kya MI24 omugoba waayo agezaako ogikwasaganya abintu oba enadda mu direction entuufu ne bigaana ng'alaba gy'agenda yongera agenda mu ttawuni wakati ng'ate abantu bangi nnyo n'agamba owaayi ennikanyikube mu kibira n'agikuba mu kibira era ne kutta akaliro nga wegengera ebadde evaako otukakkange kutta akaliro bali basobodde okusooka mu mangu ne badduka mu mangu abaddemu ab'amagye naye nga amagye gagambye tewali n'omu akosebwa ekirungi naye nga musigo ogusoose ennyonyi nnyingi nnyo zizigwa ez'amagye si yeesoose eno ennyonyi nnyo zizigwa ez'amagye naye ng'obuzibu bavuba ku kitewali amanyi biseesinga bagamba nti obuzibu buseesinga buva ku mbeera ya budde oluusi kale n'ennyonyi ng'oli agivugira kumpi n'emiti ayinza okubonako katono ku muti okakana eba evuddemu out of control eba evudde mu control yayo entuufu olw'ensonga nti abagivugira kumpi nnyo n'emiti kati kibadde Fort Portal kyo amagye gakyanoonyeze galabe kiyinza kuba nga kivudde ku ki ennyonyi okulabika nga omugoba waayo emususeeko okutegeera nakakana ng'agikubye mu kibira naye nga kirungi nnyo ekisinga okuba ekirungi tewali n'omu afudde naye nga waliwo abakosebwa bwe mpulira nga bagamba waliwo akosebwa era nga amagye bakosebwa naye si nnyo nnyo awo kigenze wala naye nga amagye gategeeza nti wali n'omu afudde kirungi naye nga bakosebwa abatuuze beekanzisaliza e Fort Portal abasinga bali balowooza nti bomu yebaluse kumbe ebadde nnyonyi era nga abatuuze babaddewo mu bungi ogenda okulabika nga balabako nnyonyi ekika kya helicopter MI24 egudde e Fort Portal Bambi byebitambatamba essaawa zino ku social media ennyonyi ya UPDF naye nga omugoba waayo terabanda bakuziba buzibu buvudde ku ki okuba nga agisuula mu kibira abadde agivugira kumpi naye kwona ku miti oba mbeera ya budde yemutawaanyiza n'abeera nga teyagifuna mu control yaayo tewali amaanyi naye nga amagye gajja kuba gavaayo galambule ekisibo ekyavuddeko ennyonyi eno okuba nga eva mu control yaayo entuufu musigale nga mugyekomideko abali Qatar batumideko abali Saudi Arabia abali mu Bahrain batumideko abali ne Jordan batumideko abali mu USA batumideko Canada batumideko era mbebaze okuba nga mugyekomirako bagita Fadi TV subscribe like ngo commenting nga sharing mbasibidde wano musubscribing mubeere bulungi Fadi TV mwena